Alright, tubalamusako muli mutyala mikwano mjebaleko. Aha, olunaku olwaleero nzize n'essanyu. Program tukakase mulwali Lydia nga bulijjo mbuuza ku Bobu asalidde akaviiri mukwano. Leero banakuwona abantu b'ekasubi oba naye nga muli mutya baganda bange, muli mutya mikwano gyange, mugamba mutya ba sweetheart abatufollowinga ku YouTube, mbasaba subscribing, liking, and commenting. This is Herem TV. Lydia nga bulijjo mba nyingiddewo n'ebyokya. Programu yaffe nga bulijjo tukyusaamu ne tusobola okunyumirwa, n'osobola okukola ekintu ekinyumira munno, ne tutema kwesiba ate mu katale, buli lunaku mu katale nno. Olwaleero twatambuddeko, mbuuza twatambuliddewa. Aha, abaana beekoledde amawulire mu nnaku zino. Ejo je twazungidde nyo twagwiridde ku mukyala Irene, banene tumugamba mama Irene n'agamba nze nabaddi mama. Ngani mama wammwe, nze siri mama wammwe, nze sagana bintu byakummanyira. Ne tumugamba tubadde tumanye ekyo kitiibwa, nze munveeko sagala bintu byakunsiriwalirako. Ne tumugamba mama toyomba nnyo, naffe tubadde tumanyi twogerako buki bwogezi, oyo nno njogerako ani? Bano abawunyese ng'ambo bwe bajja babyogera nti beeyagala n'omukulu New York, omukyalo oyo mba mumanyi muyimbi nno, nze kale mbadde simumanyi nnyo naye neekanze okulaba ng'ali ku video shoot. Era mu video shoot eyo teyataddemu muntu mulala, twekanze ng'omukulu eyatwala abaana obbakubira ejjinja kibooko. Katonda wange, omukulu eyatwala abaana obbakubira ejjinja kibooko nga yali mu video, ojja kumbuuza ebifaananyi bijja kutambula awo. Omukulu Walter, bannange Walter ennaku zino oli bulala. Nakulabye ne nga kyo kino obufaananyi bwe ne nga naye mukwano nga tetunnaba kuvaawo nga tukyali ku mukyalo oyo yennyini we twamusinkanidde ne tumubuuza, n'agamba nze kale olaba oyo abo abandya ssente zange. Producer ojja bibawaakawo nga bwe neeyongerayo, abo abandya ssente zange obalaba abo abantu, kale munnange nze sibayinaako buzibu, naye kale bo kabampita omusiru, nze sigenda kuba musiru paka bagenda kukigwako. Ne tugamba ki kyogenda obbatuusaako? N'agamba nkyali mu video shoot yange naye bwenvaayo mugenda kumpulya. Ne tumubuuza oli mukwano? N'alyoka atuddamu ekigambo naga ndi mukwano kofe nani n'omuntu gwenjagala. Ne tumugamba batugamba New York, n'agamba ebyo bigambo byammwe mmwe bwannakinnoomu, nandiyogedde mu luzungu naye fulufiga tojja lutegeera kuno kuwalampa kwennyini, wabula fulufiga yonna gy'oli tontwaliramu. Fulufiga tojja kubutegeera, kankuweereze mu Luganda mukwano. Producer kabibaweeko tukomewo ate tweyongereyo. Nakirekedde bo bennyini kubanga omanyi Ugandans, you give them what they want. Obawe ebyokwogera, it's up to them. Ebyomusango bituuse bwagala okugula ku balimi. Sinabitandikako because nina ebyokukola nga kati olaba nti nno tewanayita mbadde nange for the past 1 week. Ate kati ndi mu shooting a video yange, kati nina ebintu byensooka okuwa obudde, then ebyo bijja kujja luvannyuma kubanga omusango teguvunda. Ebyokubanga omwami yeeyongera okugenda mu maaso ng'akwegana ate walazeko ku message ezimu eziraga nti wamuwa ssente, ogenda kikolera ki ekyo? Onosobola omalako ne balunywa. Omanyi ekyo omubbi yenna alina okwegaana. Ajja kwegaana because ali mu kamera, naye ate alina watagenda kwegaanira. Kitegeera ye asobola okwegaana kubanga takkirizangako. Era ne evidence entono gye ninako eyo yali yagyegaanira ddala, naye evidence erina mazima ngibawa. Kati ye it's up to him, he's fooling himself. Ennaku z'omubbi zibaana. Wabayo omuntu ayagala okuweebwa ssente olwedde ozitwala mulema okusasula. Mama wange Balunywa mwavu nga bw'okiwulira, Balunywa ewuwe ne gaasi amulema, n'amazzi gamulema, ne renti amulema. Buno buddiiri bwakubanga afunye ng'abasiru nga nze kanneeyite musiru that time kubanga omuntu wakwata obusiru n'akubba oba musiru. Kitegeera obwo bwako ate leka nkuli omwavu aliba mwavu kibwobba
sente zimuyitamu buyisi nazidda ku zero. Singa wa mobile money tamubanja, singa wa boda tamubanja, singa omugagga banka yeyino mubanja naye not a boda guy. Okay, kakati tulaba oluyimba lwa love. Oli mulavu? Of course. Ye oli mulavu, oli munaani? Ebyo byange, that's my personal life. Abantu abalabi badde beetaaga okumanya oli mulavu naani kuba tulaba abantu tugambe oluyimba lwa love. Lwani olwo gw'oluyimbidde Vixen gw'ogamba oba? Actually oluyimba olwo lubaddewo since 2020 ng'etandika nalina oddukola 2020 nalufuna I think in January nga nkyali wano Uganda nendowooza ngenda kudda ndukole era ndufulumye mu 2020. So nze ndi mulavu oba njiyite ntya neeyagala njagala oyo anjagala naye oluyimba lw'abantu bonna. Yeah, si terukwata kunze like nti lukwata kunze nze personal naye nange mba nduyimba nga nina oyo gwenjagala era mpulira bulungi. Okay, twala tusuubira oluyimba lwa Vixen okubanga ye NewYork. Lwaki? Kuba tumanyi nti bagamba mbu nti yekyali ewo nnyo kale akubeera ku lusibe twala tusuubira nti agenda nga Vixen. Nina bakyali bangi, nina aerial disc, nina NewYork. Twala mu video. Ebyo mwali mu video era mujja mulaba. NewYork taliimu kubanga ali bize atambuza luyimba lwe but tekimukakatako kubeeramu. Era simanyi lwaki omubuuza ekibuuzo ekyo nti mubadde musuubira NewYork okubeeramu olw'okuba nti bino ebitambula. Biki ebitambula nga tetunnabitegeera? Ebyo ennyininyini byemutambuza. Ebitambula ebyo bye biriwa? Anyway, today kubanga I'm so happy with my video. All my friends are here. Ne promising utaddamu kukalaamuka. Naye kati nsobola okugamba nti you know whatever is going around, it has affected me somehow, my family, here in Uganda, not in Germany. Banga nze kye nasooka okwewala abaana bange kuyiga Luganda. Na neewala ebintu nga bino ngambo nga zino. Era nandibadde nkozesa Luzungu okubuzaabuza full figure. Naye mmanyi nti bye naayogera bijja kutuuka ku baana bange. Naye kati ekintu kyendaba nze mpa message outside here ti abantu abanvuma olwa NewYork nabo wakye baagala okuwulira. Me and NewYork ffe tumanyi kiki tuli either yes or no. Kitegeera naye nabawa ekyo kyemwagala okola ki okuwulira era tekimpuliza bugwe n'obwoyima ku radio n'onvuma ne bwoyima wa n'onvuma tekina kyekinzija kuwabula kinyongera kubeera strong. In fact ntandise okubeera ddala stronger than before. Sikyatya kamera byempulira nti bulyako katono nnyo bwe kati because ndi busy. Nze muntu ali busy nnyo nti ndowooza byankya ndowooza mbaddewo nti enkya kiki kyemplaninga not to stay on someone like full figure akuvumye wavuddeyo n'abalala nabo bakuvuma tomanyi oba waliwo ababatumye naye this is their message. I can't waste my time on them. Okay, gwenga ali mulavu. Message kigenzo okuwa full figure atali mulavu. Anoonye love kubanga singa afoolinga in love. First of all omusajja we omuntu yenna ali in love omusajja bw'amubuulirira awulira naye omuntu yenna ng'omulaba nti ali desperate tayagalibwa ye muntu akaalaamuka sitayire eyo. Kitegeera anoonye omuntu amwagala naye gw'ayagala si nti ye gw'ayagala naye bamwagala. Kitegeera bw'anaafuna omuntu amwagala mbabuulira tagenda kuddamu kwogera kukalabukanga bw'akalabuka bw'atyo. Tuyanzanya.